atenderezebwa gulumisibwe ekitaffe Tonda ne mama namugereka abango bwangwa mu buwangire bwabo ndi Ekitangala nkusindikira Ekitangala ndi kwagala nkusindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byammwe eby'enjawulo nate twakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli waddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so obisule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu nga tutunaba kubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva ewa Ssalongo Ntume amanyikiddwa nga Archangel Gabriel Munyanyimbe waliwo Katonda omu eyambuzizza ekibuuzo ku YouTube ng'agamba nti asobodde atya okubeera nga ateekako eriiso lye eryokusatu. Omwagalwa, njagala mpite mu kintu ekyefaanaanyiriza bwe kiti. Teebereza nti oyina emmotoka nga wagipaakinga mu luggyalo n'emalawo emyaka 2 naye n'oyagala okuddamu okugiddaabiriza oddemu ogivuge oba edde ku luguudo. Omwagalwa, ekibuuzo kye nkubuuza, otandikira ku kugula mataala oba otandikira ku kujjanjaba ebyenda n'okutegeera nti wayaringi yonna ewedde? Manyi waliyo videos nyingi ku YouTube ezijja okugamba nti yeeno engeri gye bayimusaamu oba engeri gye baggulamu eriiso lyo. Naye obuzibu bwe tulina ng'abalya mmere tuyagala nnyo ebyamangu. Omwagalwa, w'obeera ng'oyagala oggulwe eriiso lino eryokusatu buvunaanyizibwa bwa mulongo wo gwe bayita your soul oba gwe bayita Katonda wo oba your higher self. Ye mulongo wo yabuyinako obuvunaanyizibwa akaseera akatuufu. Ekitegeeza nti gwe oyina okukola kyombo otereeze emmotoka yo, otereeze ekyombo kya Nuuwa nga ye emmotoka bo oba eryato lyo. Engeri we tuyingira mu kadde ak'obwamukasa. Eryato lyo gwe mubiri gwo. Ekyombo kye kya Nuuwa kye mubiri gwo. Tereeza amayengo, kola practices zonna, labanga ogezaako okulaba nga oyimusa entegeerayo. Waliwo emisomo mingi nnyo egiri ku zuula obwa Katonda bo. N'emisomo mingi bakatonda abalala bagisomesezza. Baganda bange mutwale obudde muddeyo n'emabega. Nabagamba ne weebeera practice nga wagisanga nga twagiwa emyaka 2 emabega oba 3 emabega, gwe gikole kubanga akadde tekali, time is an illusion, akadde obudde kirooto, kubanga buli kintu kyonna kitambulira mu kadde akaakati. Olunaku lwe wazaalibwa oyina obusobozi okuddayo n'olaba engeri we baakusindika. Kasa osinzira mu kadde akaakati, kubanga buli kintu kyonna kiri paralelo n'omwoyo gwo, kiri paralelo n'amaanyi go, n'obulamu bwo bwonna obw'emabega. Emizimu gyo gyonna emingi gyetaagisa okubeera nga giwonyezebwa nga tonnaba kubeera nga ofuna obusobozi obwo bw'okulaba dimension eddako. Obwo buvunaanyizibwa bwa mwoyo omutukuvu okusobola okubeera ng'agamba nti kati tuteredde, tufunye okuwonyezebwa kwe twetaaga, kati kanteekeko. Personally, okuva eggulo nina intesite y'amaanyi ennyo ku liiso eryokusatu. Waliwo grips ebeera nga like flash y'ettaala, ebeera nga w'obeera ozibiriza nga ejja neevaako. Kino omwoyo omutukuvu y'alina okukikola, si shortcut. G'olina kukola ebyo n'obirekera
omwoyo omutukuvu, kola practices ez'enjawulo zetuze tubawa, then ebisigadde obirekere kye tuyita obudde obutukuvu, divine timing. Osobola okubeera nga okola ki? Nga ateekako eriiso lyo ettukuvu, kubanga w'onaaforcinga ogenda kulaba kizikiza eky'amaanyi n'ebyentiisa byo eby'obulamu bwo obw'emabega bye wandibadde tolaba. So mwoyo omutukuvu y'ayina obusobozi obwo okusobola okubeera nga akugerera akadde nti kati ke kano akaddako okuteekerako eriiso lyo eryokusatu. Weewaawo ebbaluwa egenda bweti. Tubalamusizaako mwenna abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe. Abagalwa, kibeera kyakwekuuma okubeera nga oyakaayakana ekitangaala kyo. Abagalwa, okuva eri omutima gwo mujjudde ekitangaala ekitukuvu ekya Katonda, era ng'ekitangaala kino kirina obusobozi okuteekawo enkyukakyuka mu ndowooza yo, enkyukakyuka mu nsi yo eyawabweru. Abagalwa, ekitangaala kino kiriŋŋanga omuliro ogwo ogubeera guwujjibwa. Mu ngeri eno ne gweyongera okubeera nga gujjula obutaffaali bwo, ne gweyongera okubeera nga gujjula ebinywa by'ekikula kyo. Mu ngeri eno n'okyusibwa. Okubeera nga owujja omuliro guno kitegeeza nti ekitangaala munda yo obeera okitaddeko essira mu kadde ako. Era ng'okozesa okuteebereza kye tuyita imagination, kye kisumuluzo ekikuyamba okusobola okubeera nga okyusa obulamu bwo. Ky'okkiririzaamu ky'ofuna. Nga ne w'obeera tonnaba kubeera nga okikkiririzaamu kye kibeera ge gabeera amazima. Osobola okwekkiriza ggwe kennyini okubeera w'obeera oyagadde okuba ng'okwesa okuteebereza kubanga ge mazima. Buli w'oteeka essira n'amaanyi g'obulamu bwo gye gagenda. Abagalwa, ekyokkola, tubasaba muteebereze ekitangaala mu nda yammwe nga kiyakaayakana mu ngeri ey'amaanyi. Weewe akadde osse ekikoowe eky'amaanyi nga oyingiza omukka, olaba oyingiza ekitangaala, era olabe nga ofulumya omukka guno ng'oteebereza ekitangaala ekya zaabu nga kiva okuva eri wansi w'enkiziyo, kive ku wansi w'enkiziyo kiyingire eri maama wo Nattimba, nga weeyongera okubeera ng'ossa ebikoowe bino. Wuliriza obumu wamu ne maama wo Nattimba, okakkane wamu naye, asobole okubeera nga akuwa amaanyi ageetengeredde mu nda yo. W'omaliriza omwagala, teeka essira eri akakulenge ak'omutima gwo oba oluzzi olw'omutima gwo mu kifuba kyo. Oluzzi olwo nga lwe luli mu makkati g'ekifuba kyo. Teebereza nga waliwo okukulaakulana okw'ekitangaala nga kyeyongera okubeera nga kiyakaayakana mu mutima gwo. Nga w'ossa, laba nga ekitangaala kino oba omuliro guno ogukuvaamu mu luzzi lw'omutima gwo gweyongera okubeera nga gukula
era nga gweyongera okubeera nga gufuna amaanyi era nga wofulumya omukka laba ekitangaala nga kyeyongera okubeera nga kisaasaanira omubiri gwo gwonna. Yongera okubeera ng'ossa ebikoowe. Oteebereze ekitangaala nga kyeyongera okubeera nga kikulaakulana busukkakkubo w'ebibogaabe gaabyo. Kijjule emikono gyo gyonna. Kijjule ebitundutundu byo eby'omubiri ebikola n'obutaffaali bwo bwonna. Abaagalwa, kino kye kitangaala ekitukuvu eky'omuzimu gwo. Ekitangaala ekyakwagala ekiwonye ekya Katonda. Ekitangaala kino kyeyongera okubeera nga kikujjula, nga kikujjulira mu butukuvu obwa kaakati. Kive eri ensi yo, kifuukemu ejjengo ery'okwagala. Kati nkusaba oteebereze ekitangaala kino nga kiyakaayaka n'okuva eri ggwe. Kiwe omukisa eri enjuuyo yonna. Kiwe omukisa eri ekifo kyonna ky'olimu, mu kifo ky'owangaaliramu ne ku sseŋŋendo yonna. Teebereza ekitangaala kino eky'okwagala nga kiwa omukisa abantu bonna b'osisinkana mu kkubo lyo. Abaagalwa, eno mpulira nnungi okusobola okubeera nga oweereza ekitangaala eri abalala n'okweweereza eri ggwe kennyini. Ekitangaala kino kiyamba okuteekawo okuwonyezebwa mu mayengo ag'ensi ag'ensi agakwetoolodde ne mubiri gwo ggwe kennyini. Eddembe litandikira munda yo mu mutima gwo, eri mu mutima gwa buli bwannamunigina. Ekitangaala ky'Obwakatonda kiyakaayaka n'okuva eri mu mutima ogwa buli muntu atudde ku sseŋŋendo eno nattimba. Musobole okubeera nga muteekawo eddembe ku sseŋŋendo eno n'okusobola okubeera nga muteekawo amakyusibwa g'ensi eno. Abaagalwa, mubeera bakuume okubeera nga mukkiriza okuyakaayaka n'ekitangaala kyammwe. Kyandibanga we wali okyali muto, tewawuliriza mpulira eno nti oli mukuume. Tewawuliriza mazima gaagakutuddemu kubanga wali tomanyi. Naye w'oweesiga ojja kujjuzibwa ekitangaala kino eky'okwagala. Entegeera ey'abantu ku sseŋŋendo eno etandise okubeera nga ekyuka. Abantu bangi buli wantu wonna batandise okubeera nga beeyunula omwoyo waabwe oba ensi yaabwe ey'omwoyo, kubanga kye kifo kyokka gye basobola okubeera nga basanga eddembe erya nnamaddala n'essanyu. Bangi bayaayaanira okubeera nga batambulira mu bumu n'okwagala mu bulamu bwabwe. Ensonga lwaki bajjajjammwe amayembe amazadde era amalungi bagamba tetemuyina kutya. Temutya. Buli w'osaasaanya okwagala oba ekitangaala ky'okwagala eri ensi, obeera otadde kwagala eri mu biro ebyo by'oba olimu. Era n'obeera kwagala naawe nga ggwe. Toyina kukola kintu kyonna kirala. Leka amaanyi go gateekewo enkyukakyuka ezo ze weetaaga. Teebereza omuliro gw'okwagala okuva eri mu mutima gwo nga guyakaayakana eri abantu bonna abatudde ku sseŋŋendo nattimba mu ngeri yonna esoboka ng'okozesa okuteebereza. Nga tofudde ku kiki kigenda mu maaso. Yongera okubeera ng'oteebereza
osobola okubeera nga osenvuza omwoyo gwogwo gusobola okubeera nga gukwata buli kinnoomu. Abaagalwa, eno nkola ntono naye egenda kubeera nga eteekawo okuwonyezebwa kwe mwetaaga. Nga newankubadde wandibanga tosobola kubeera nga okulaba, naye okuyaayaanaako okw'okuteebereza kumala okusobola okubeera nga oteekawo ekitangaala okuva eri ggwe. Leka ekitangaala kino kibeere bumu wamu naawe na buli kinnoomu akwetoolodde mu maanyi amatukuvu ag'obwakatonda kwagala ataggwaawo. Muganda wammwe Omukama Yesu yagamba nti leka ekitangaala kyammwe kireme kubeera nga kiteekebwa wansi w'ekitanda. Leka ekitangaala kyammwe kiyakaayakane kisobole okubeera nga kiwa omukisa ensi. Kiwe buli kifo kyonna eky'obulamu bwo. Oleetewo obutukuvu obw'amazima obw'ekitangaala kya Katonda kisobole okubeera nga kiteekawo okukyusibwa n'okuzuukusibwa eri obulamu obujja. Obwenna bwe mwetaaga okubeera nga muyitamu. Nsigadde nze Ssalongo Ntume amanyikiddwa nga Angel Gabriel mu Lunyanyembe. Waawo. Practice tugenda gikola bwe tuti. Gamba kola ekiruubirirwa n'ekiruubirirwa nga nnuŋŋamizibwa omwoyo wange omutukuvu. Sa ekikoowe nga olaba oyingiza ekitangaala ng'okozesa ennyindo yo ng'oteebereza mu birowoozo. Toyina kubeera ng'osabusa naye olina okuteebereza. Buli w'oteebereza ekitangaala nga kikuyingira ddala kibeera kikuyingira ddala kubanga ensi bagitonda na kuteebereza. Imaginations. Okitegeera? So teebereza ng'oyingiza ekitangaala. Then labanga ofulumya ekitangaala kye kimu. Obanga ofulumya kala yonna gy'obeera oyagadde. Ng'omaliriza laba wansi w'akabutobutoko oba kakulenge akasooka n'akookubiri awo mu kiwato. Ng'olaba omuliro oba ekitangaala ekya zaabu kiyaka nnyo ng'ekifaananyi kyembaleetedde oba kyembalaze ekisooka. Labanga kiyita mu bigere byo, kiyite emirandira gyo, kigattaganye wamu ne maama nattimba. Sa ekikoowe era ng'olaba oyingiza ekitangaala. Wuliriza obumu wamu ng'oli wamu ne maama nattimba era owulirize ng'oli oyimiridde bwato wamu naye. Ng'omaliriza okukola ekyo, dda kakulenge ak'omutima ko kateekeko essira. Laba ekitangaala ekya zaabu nga kiyakaayakana eri akakulengeko nga ekifaananyi eky'omu makkati we kiri. Labanga omutima gwo guyakaayakana. Sa ekikoowe nga buli w'ossa ekikoowe olaba omuliro ogutudde mu mutima gwo gweyongera okubeera nga gukulaakulana n'okubeera nga gweyongera okubeera nga guyaka nnyo. Fulumya omukka. Ng'omaze okubeera ng'ofulumya omukka, labanga ekitangaala kiyakaayakana okwetooloola omubiri gwo gwonna. Yingiza omukka nate. Laba ekitangaala nga kiyakaayakana kyonna okwetooloola buli kitundu kyonna eky'omubiri gwo. Ng'omaliriza okubeera ng'okola ekyo, labanga ekitangaala ekyo kivudde mu mubiri gwo kiyingidde eggiiryo, kisaasaanidde eggiiryo. We kimala okusaasaanira eggiiryo, leka kifulume kisaasaanire awantu wonna w'oli ng'oteebereza. Kiva ku mutima kisaasaanira ekifo ky'olimu oba amakaago, kimale kisaasaanire ekyalo ky'oliko. Ng'omaze okubeera ng'okisaasaanyiza ekyalo ky'oliko,
then kisaasaanya omulundi gumu pa otebereze ng'olaba kijjudde sengendo yonna, then owulirize osobole okubeera nga okwatirako ffenna ng'emyoyo okubeera nga twewonyeza awamu kubanga gwe mulimu ogwatuleta. Atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa obuwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.